nyongera okubera nga tembabuuzako buli omu gy'osinzidde okubera nga togoberera Fahad Pro Youtube kunoonyeza n'ogakutuusako agasobodde okubera nga tegagwawo mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo gwe gy'otasobodde okubera nga ate otukatula butuzikalira video ntirako ekigalo ke nga sharingira ku abala boxa ku wansi akajja kubera open nawe tekigenda kubera tesobola ndowooza okusiza ensonga nga bwogenda okubera nga ate oziwulira ensonga ezikyali mu ddiiro za Mama Fina Annie Taylor SB4 Media era nga ensonga eyongedde okubera nga ate esajjuka Taylor yavuddeyo nabeera nga tayasa ebyama nti abalongo be baba musuulira era n'azonga n'abalongo be bingi nnyo amasudde okubera nga tembiwulira mu butambi bwe mbadde nga nkuzanyira amabega kaawo era nga tena kubera nga tobira bojagerayo emboozi eyo gy'okubera nga ate ogisanga kati twekyali awo Pastor Wilson Bugembe naye avuddeyo n'agamba nti temugenda kubera nga temundeka emabega era nga njagala kubeera nga ate nkuzanyira akatambi kano. Pastor Wilson Bugembe avuddeyo n'abeera nga ate munange asabula bubinya abalogo era ng'ono abadde ali mu kubeera nga ate ayozaayoza Annie Taylor okubeera nga ate yasobodde okubeera nga ate agulawo akasomero ke yasobodde okubeera nga ate agulawo sayidi zeeri ekira era nga turakijogera ng'obutabi bwina ngenda kubeera nga ate mukuzanyira osobola okubeera nga ate omukulu omuwulira sayidi yeye agyesaza okubeera nga ate akwata naye nga bannange bino byo gye binagwera nga bwino yeyongedde okubeera nga ate avaayo bwe naba ate nkugjeyo ewa Pastor Wilson Bugembe ngenda kubeera nga ate kwogerezaako n'ensonga endala nnyingi nnyo of course ku nsonga eno n'ensonga endala eziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda tulaba tuzikalira akatambi terako ekigalo sharingirako abala subscribe nga tugatiko omutongole buli we nabadese video ojja kubeera nga ate ofuna notification yanti kakati ate Fahadi ina hakyasodde okubeera nga ate tuleetera side zeeno katusimbule n'emboozi eno eya Pastor Wilson Bugembe ng'ayogera ku mbeera eriwo essaawa eno ku nsonga za Annie Taylor ne SB4 Media sako ne Mama Fina temuvaawo. Hi Annie Taylor, congratulations on the newborn baby. Essomero libatumye Little Taylors. Congratulations, and to my sister Nur tuwulidde ebirungi n'omutima gw'omulungi. Bayibuli egamba nti nno bw'owaayo kiri kuddizibwawo kisukundiddwa kyamuyiika. If you give, it will be given back to you when it is even running over. Luke chapter 6. Katusabe, katombeko tusabe. Ayi Mukama tukweyanziza nnyo olw'abagenyi baffe b'otuleetedde leero. Weebale nnyo olwa Annie Taylor omukisa gw'omuwadde okanja kubamuwa. Weebale nnyo ayi Mukama. Kati nno Bayibuli egamba mu ngero 16 olunyiri n'aba lwakusatu that if you have any plan, give it to the Lord and the Lord will give you success. Tubwoba olina pulaani yonna gikwase Mukama yekka y'ayinza okuwa obuwanguzi. Ayi Mukama tukwasiza Little Taylors. Gwe kennyini w'essomero lino okuganja abantu b'ekitundu kino ne Uganda baleeta abaana mu ssomero lino. Ayi Mukama nsabalizaale likule. Gwe kennyini Bayibuli egamba ti oli yasiga omulala n'afukirira naye Mukama yameza. Ayi Mukama liveemu essomero ery'amaanyi, muveemu baddokita, ba members of parliament, ba presidents, ba engineers, ba lawyers, Mukama ba businessmen, wano abantu ab'amaanyi balizaalibwawo. Mukama gwe kennyini gw'aba alikuuma tebabeera kabi kalibeerako, abaana babeerenga safe. Mukama bino tuwira amasomero amalala simanyi lyakutomero simanyi byakoze biki ebyo natubigaana. Mukama eri ab'obujja n'ab'ensaalwa abalina essaala embi eri Annie Taylor byonna tubiyiyeemu omusaayi gwa Yesu. Ayi Mukama weebale nti Annie teyayise basamize, teyayise balogo tibajje bakole wano obulogologo bwabwe, naye yayise Saala. Tusabe Katonda wa Bayibuli, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Ibulayimu gwabawa essomero lino omukisa. Mukama n'abagenyi baffe bonna abazze bawa omukisa, na buli muntu eyakutte okwatirako Annie muwe omukisa. Mukama lumu liriba ne branches. Bayibuli egamba nti tonyoomanga lunaku lwa ntandikwa ntono. Never despise the days of humble beginnings. Mukama nzijukira bye twatandikira Nansana nga tweyawo abantu nga 9 nga tuli awo mu kati enkuba etukuba musana gutwokya naye lengera boze ng'ozimba worship house katwatuse ne Busaabala tunayo okusaba n'ekiwatule ne mu bitundu ebirala by'eggwanga. Kitegeeza gwe yatuwerekera nga teri muntu mulogo yenna atuyambyeko. Ayi Mukama Annie Taylor tumukwasizza muwa amagezi ge yeetaaga okuddukanya essomero mu connecting to good people, muwa abasomesa abalungi. Mukama okuva ku chairman w'ekyalo bamwagale bamusembeze, essomero lino libeere a blessing, a light in this city, mu kibuga ekino libeere ekitangaala. Tusabye ebitono Sitaani tumusibidde ebweru. Mukama tukwasizza bino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu bonna ne baddamu nti amiina. Mukama akuwa omukisa Annie. Congratulations. God bless you all. Kati nze ndo kakasanza. Toli wo kakasa.
buli muntu waddemba okugala kyayagala. Nkugambye nti nakeera ku makya ate kyo nti kigenda kukyuka. Omanyi edda abazadde bedda baatuukanga ekiseera n'akulaamira n'omunyiiza oba ne wabeera wavudde Kampala n'ayita omugaati n'akyusa eddaame. abazadde bedda baalinanga obusungu nga ayinza ogamba oyo muzzukulu wange ye anaasikira anaakola ki. Bannange wabeera wavudde Kampala n'ayita omugaati ne sukaali n'akyusa. Ebyange si bwe biri. Kisookera ddala omwana oyo namwagala ng'omwana. Namwagala ng'omwana. Yakuzibwa jjajjaawe Namwanduka bajja. Twakamuziika. Wakayitawo ndowooza emyezi nga3. Omwana oyo si wa bigambo bingi. Ebigambo bye bitono. Omwana oyo ayagalwa kubanga ebigambo bye bitono nnyo. Era abaana bange nabagamba mukkirize SB4 abeere muganda wammwe. Nze SB4 yakimanyi nina abaana be yansanga nabo abalala. Abantu batamanyi ku social media nti mama Fine yabazaala. Nze ngwawa ndi mwana ndi kojja. Nabeerako woogwa wadde akawaayiro akamu. SB4 yansanga n'abaana. Nze Kabaata mu bufunze nina abaana ndowooza balinga 10. Abaana abo mujja balaba nga maze okufa. Nkiddamu. Abaana bange be nakkiriza nzaale mu bulamu bwe naaba nfudde mujja balaba nga maze okufa. SB4 gwe mmanyiiko ne Fiina naye n'abasigadde temubamanyi. Ne bennina benzayira ddala temubamanyi. Nze nange nali mmanyi Fiina yekka. Kuba abalala gye bakuwa ati mujja balaba nga nfudde mukuumeeko naatera okufa mu papa ki? Lwaki mu papa? Era abantu batandise ayinza atya okumugulira emmotoka. Nze wangulira emmotoka naye togirabangako. Ate eyo libajoogerako eyo tebajoogerako. Eyange tebajoogerako era togirabanga nako wadde ogitulamu. Naye bali ku yooli. Tayite kisoboka agulira otya omuntu emmotoka. Eyange nno ya 10 oba SB4 ba ya 5. Bannange oba nkeera ekyamugwira endala ndabanga agenda asooka wumule. Ndaba eyo mpya. Eyange mpya ate yabbeeyo okusinga SB4. Bali kuyakaana bajoogerera. Yange togirabangako wadde okumpita ati jangu emmotoka eyo ngisalire oba ngikole tompitanga. Nakabati waisodete ya mmotoka netuulamuuko naawe. Kandi kati babeera nga basama bibatamanyi togirabangako tompitanga nti gireete tomanyi nawe. Kati bwe banaakulaba ng'ontuukiridde bajja kwogerera. Kati banaayogera batya nga balaba mu oli ogituddemu nga tuli babiri banaayogera biki? Enkya gireete. Kyokka bagenda tukubako akatabo. Enkya gireete ntuulemuuko. Ndabalengedde ninaba ne Badi Bulaka ng'ayogera. Ningamba Mama Jona lwaki ayogera bintu by'atamanyi. Mama Jona akyogera luli.
ka video ke balabe kakadde ka mama Jona kakadde yakogera luli mama Jona ali anoonya n'atanfuna yali akunoonya Kabata buli muntu gwolaba nga nvuma aba yanoonya n'ambulu yakutegedde kati baba anvuma banvumira buli muntu gwolaba anvuma aba alina kyanneetaaza naye nga takifunye kati onvuma onvumira ki naawe ekituufu okimanyi nti oli mwana nzaala muzaale kati gwe buli lwolaba omuntu era njagala mbategeeze kuno bw'oba oyataakinga omuntu bw'olaba omuntu avuma omuntu ng'avuma amafiina ku lwesibifo manya nti alina kye yanoonya ne kimubula si mubaazi kubwe wa Rosette waani ne batafuna kuddibwamu ate ne bakubalira Rosette sinze Rosette abonyebonye n'abantu abo ebale Rosette senga abadde alikodinga n'ageza n'ataaka amaloboozi bw'ati Allah mujja kulaba abanene be mutya mugambe noono bulijja ayagala ttooke okunoonya mama fina n'abula bwe bulwadde gwe baga nti banyiivu banyiiga lwakuba mama fina tebamufuna awo kutegedde ndowooza namwe mukitegedde kati abantu bagamba SB4 yayawukanye ne mukyala we n'alongo wabitegeerako bayawukanye mbu bayawukana mbu SB4 takyasula waka anaasula yekka muti bakyali babiri nze sibimanyi olowooza nze mbimanyi biniwono ku vidiyo kweziri kuno zitambula mbu SB4 yaddukawaka eza ani mukyala we n'alongo omukazi asooka okwogera ebigambo byabayagadde naye oluusi babeera ne bbaawe nga baagala mbu tonnamuwulirizaako muwala mbu naye muyite omuwulirize ku sayidi ye nze simanyi byabwe bwebiwulira bayawukanye anti sinnabiwulira Kabata nze sibaddewo naakadde okimanyi mbadde Bulaaya obadde Bulaaya naye tuli mutabani wakubuulirako mbu bayawukana dda era omwana wange tayogera wangi omwana wange tayogera musirise kati nze gambe nze kyereeta kati gwe lwasaba ayogera ate maama naye tonzibikira mumwa bwotyo kakati ati balinga wano nga anaasula ku live netubuuza omukyalo omufumbu naalo ki ekimusuza ku zilive z'ekiro nga tetumanyi nti waliwo problem paka lwe baabyogera nti SB4 yadduka dda awaka tebamanyi gyasula koze kendi kulaba nga gwe maaza nja kukubuuza nti mutabani wo ali kuzimu ku za apartment zo ali ku zi hoteeri zo gy'alina akaluumu lwaki tadda waka nenge SB4 wali newaka waali kati ewa ane ejali ali waka SB4 ali yewaka mbu takyasulayo mbu yavaayo SB4 mbu takyaweereza na ssente za kameeza wabala message screenshot zalekawo SB4 ali waka tasobola kuba tali waka aho mpozi nga gw'omukubiddeko n'atuwulira waali ali waka ali waka oyo mwana tayogera soko noyinzeko wanemukozi munagenda era akoledde abantu omulogoka akubira SB4 ali waka ne mukyala we Anateria anti ayinza okuba nga ani yakyaddeko ayinza okuba yakyaddeko kati kyoyagala okugamba
nti balina kubeera bwe bati. Nga gwe wobeera Aji abeerawo mpozi ng'ogenze bweru. Aji wuno wagende bwe Aji ogenda naye. Alo? Tannakwata. Kati oyinza otya okugamba? Bane bakubira SB4. SB4. Walima. Wasiibye otya? Alhamdulillah ndi bulungi sinadda kunze. Oliwa? Ndi waka bali nebase. Webase. Owai, wewe ukaina nteera. Terusobola kwawuka. Sinatawuka naki. Tamusobola kwawukana? Naawe obiraba nanga nti naakadda babiŋŋamba bugambi mwatabuse ne Naalongo mbu nanga nze muntadde mu bintu byammwe anti nawe mubiri toswabyewala gwe ne lwaki swabyewala lwaki binfukidde ekizibu osobola ng'oli wakumugugu bwe banyiga ggwe nga nange banyigiramu ate teri kwewozaako teri kwewozaako wali awo atuweeko anaatubuuzeeko kati nga lwaki amukuwa gwe naye tuweku mukazi watubuuzeeko pana aleko buli lwakusa twabeera ku jja lya site nga bali mukukola buli lwakusa twabeera ku jja lya site nga bakola kabaata tuweku mukyala watubuuzeeko owange buli lwakusa twabeera mu night player ama webake ne SB4 soko ine nga tonebaka lwaki buli ekikunyiga kinyigiramu nze anti gwe buli kimu gwe maneja gwe maama buli kimu ate togenda kunneewala ate paka yakuzaala kimenya ate teri kwewozaako teri kwewozaako oza okusiza luukuzo teri kwewozaako akagatta kaba kalina wekantuuka neta kutuuka genna birina okuntuuka byonna eri gye twakoma tewafa ekikiggwe nalaba abantu badda mu kkuba laga kati bambala nali mmanyi nkomawo ng'ofudde SB4 bamuwa wiiki emu SB4 walina okufa lwaki wafa ate wagamba nze okufa gwofa nagenda naawe ofe gye wagenda wakomyewo ddi zinakomyewo ebintu byonna ndaba abantu bambadde bulingi kati bayimbi bakubalaga bagenda kukola lonki kyemmanyi kati okufa kwakoma mukulo okufa ate abantu wetunagira bagira badduka bebadduka nebasalawo okuyimba tera kulaba nga bakyazizeeyo ku TV basaba okola buyimba bupya olimba nyimbiramu nkaawa kayimba nedda ndeetera wali gundi ani tekayimba kali akapya bakayitani kayimba kimama kasamita ani genda kanoonyako nga kwati otanjagala sibagala kale ate sooka olinde abalwadde baliwa
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.